batusanga ku stage lwaki badduka ekati ensujju festival etuuseewa endonge tulaba ne puzzle nga tuli mukulaga tugasimba ne puzzle baluni matwaniveringa emmotoka yange Shalom webale kugula mmotoka kongula Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Ready to stand a chance to win big with Powerball? Playing is as easy as 1, 2, 3, and it's just 1,000 shillings per ticket. Step 1. Visit any of the authorized National Lottery shops across Uganda. You can also buy tickets online at www.nationallottery.go.ug or by dialing *278# on your phone. Easy, right? Step 2. Choose how you want to play. For manual play, grab a Powerball payslip and select 5 numbers between 1 and 50. Then choose one Powerball number between 1 and 20. Hand your slip to the terminal teller. And just like that, you're in the draw. Remember, you need a ticket for every draw, or you can choose the same ticket for up to 10 draws. Not sure what numbers to pick? No problem. Step 3. Try Quick Pick. Just ask the teller to let the system choose your lucky numbers for you. It's perfect if you're in a rush or you want to leave it up to chance. Whether you pick your numbers or go with Quick Pick, each ticket costs just 1,000 shillings. So why wait? Play Powerball today. And don't forget to watch the Powerball draw live on NBS every Tuesday and Friday at 8:57 p.m. Your dreams could come true with Powerball. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. nkubira akayimba tugende koko deep in a deep motivation nga twogera ku kwana muzadde wo bwakuzaala mu nsi n'akuta akuweereza eri abaana nakuweereza eri ensi kyetuyita ensi okukugabana mu nsi okukugabana gye tusinkanire emikwano ebiseera ebisinga emikwano abantu bagibuusa nnyo amaaso naye Shalom ekyo kye bayita mukwano kitwalira ddala nga nsonga nga kikulu nnyo naye ekintu omuntu okumusiima abantu abasinga tebakitwala nga kikulu omuntu asobola okuwa akantu nga Katonda akugezesa alabe okusiima kwe ebituyambye mu nsi nno muno okubeera nga bwe tuli Shalom mu bidongo bino nyinza n'okugamba tetufunyeemu nnyo naye tufunye mikwano nze Shalom simanyi bulamu bwange bwe bazimba nnyumba obadde okyayogera ekyennyumba sibimanyi abazimbi tebakubbye ku semini teweereze n'abantu neva emmotoka mu bulamu gye nagula yali emu ku kibanja mpola Amini bwe yaginsanga munanga alwaki ovuga emmotoka egenda okukuttula omugongo emmotoka ebuguma na yiyo mpya yubyayo Shalom munsi muno mwe tutambulira emikwano kintu kikulu abantu abasinga kye bayita okubeera mukwano gwo abikkirira obuzuunaabwo mukwano gwo yamanya obulungi bw'ensi bwe batemanyi era mukwano gwo yasobola okuyimirira n'akuweera obujulizi naye nti mulaba Shalom we musajja mulungi nze Shalom omuntu bw'akutunuulira oba omuntu akulabira eyo mu nsi gy'akulabira mwatu ayinza okugamba oli mubi nange njogera mazima mu maaso go nali manyi oli kisajja kibi wakiŋŋamba si bwe gusoose era yes naye era nsaba Mukama nsonyiwa olw'endowooza eyo gye nali ekulinako nga manyi nali nga nkulabira eyo ne dreads nga manyi oli musajja mubi naye Katonda ono muzibu ate gwe nali mpita omubi gwe muntu asinga okubeera omulungi kakati buli lwe tusituka okulwanyisibwa kubeera kungi Shalom ojjukira ebiseera bye nayimbira mugenda ogule emmotoka n'embula abamu nga bwe bakusanga bakubuuza wadda waddawa tiwali yadda nfaako yadda njogerako ne
tutandika okwegattira awamu twatandika ne Boys Dormitory ne batuteekako ekintu nti abo bambega olw'okuba kyali kinyumidde abantu tugamba kasuku kireke okusanyusa ensi which is mu bulamu bw'okulaakulana kibi okwagala okusanyusa ensi mwe nga temulowoozezza ku banyumirwa bye mukola abantu baali banyumiddwa Boys Dormitory era abantu balina obulumi obw'amaanyi batubuuza Boys Dormitory nawe nali twakwa gwe wali bize twashootinga kyekyagituukako wali bize kakati Shalom mu bino byolaba bigenda mu maaso nti muganda wo ntambula olugendo nange lwesimanyi gye lugenda kukola ki kukoma obaaki kuba bino ebidongo byafa byafa fe abantu batutegeka n'otambula nabaddeyo bweru omusajja naŋŋamba ku palenta naŋŋamba ennaku zino zonna mbadde ntegeka abayonyi nasifuna naye leero nkoze kusente ebidongo byafa omulimu gwafa politikisi yagutta era kyovula watuvayo ne tulwana nti banaye mutuleke politikisi aleme kumalawo kantu kaffe naffe wetuyiiza which is kinyumira omuntu ali eyo yakola emirimu gye seruka mulamayute ye munnange baba tebannaba kumukwatako abaali awo kagamba tewali buzibu kitambula bulungi embeera naffe mu bidongo mwetukolera okuwaliza ogenda okunoonyeza abaana bokyaki ekyokulya Shalom leero tuli wano ku interview naabwe bwenvaawo nengenda waliwo byotajja okuntuulizamu nga ne bona abingamba nja kubinyumiza mu amafaliiri kuba ndaba essimu yo nze ndabirira abaana be ekyo buli muntu akisuubire era buli muntu ali ku kamera kuno nga tanyiikidde ekyagenda kisuubire ebintu bibino bye bakugezaako kuzza baana ku ssomero abeewange tewali kyakuba oli sente azikuwa mutima akugeye takola abaana tebalina kyakulya sente zibuze kati yalowooza ffe tuzijjawa yazaala baaki lwaki yazaala baaki so bwe tusaba Katonda twewale atukingiriza obbulu ekyokulya ne fiizi z'abaana which is enamba esinga ffe abaana b'abaavu mu nsi abasinga tetuli bagagga tuli bulungi naye webaze Katonda okuba nti toli mugagga tuli bulungi tunagagga wala Shalom tetunagagga wala nakamotoka tuli bulungi olya emmere 3 zezibwa breakfast lunch supper so mu kubeera omuntu omulungi mu bye mbadde mpitamu abantu baalinga batulabanga famire ne wajjawo n'ayogera kifuli ayogera kiri abantu babeereyo nga batulaba muganda wange Amin tuzze nga tumutendeeta tumwogerako ensi temulabanga naye gwasomulaba nze bujjo manya Amin musajja muvubuka muto muwanvu mukulu kumbe muvubuka muto nakyewuunyiza Amin ayambye abantu bangi nga yeffe emmoroka zino bbiri ziraga abantu zino emmoroka bbiri Amin kwogera amazima Amin awadde abantu waliwo abantu nga tebamanyi na kuzimba kyeki kati nganze sibimanyi nakeera ku majana nga nayo waayo abaana boona abateekawo ebidongo byammwe ebyo bifuna bituleko sibitegeera naye genda okole obadde oyagala kola ne muganze ejja kusinziirawo yina kyentegese yasanga mu mmoroka yange kana Katonda akaboroka kajja kukutula omugongo kankukyusa bwe yampa emmoroka nnene nga yabukadde bwa bbeeyi mugaa sijja gisobola kangende enguleyo yaffe ekola so Amin twagala okukwebaza ate nawe Shalom Amin emiliyoni 10 zeyakuwadde mbeera zonna neeyisayo yalaba obutambi nagamba pazo ebizibu byoyitamu mbiraba siri mu ggwanga naye mu banno bano bonna nga ndaba Shalom sinalabayo katambi Shalom nga tali ku sayidiyo nagamba pazo Shalom tumukwatire nkukusente mweyo mukwano mulungi naye kugamba Amin yalabye obutambi bwonna abaabulabe nga tananabbira bantu nga Shalom ngenda kuwa ku ssente wajjukira tebinnabaawo so bwe yajja n'asooka nanga Shalom muweereza emitwalo 5 tugalya twali ne bajja ebbyawo era okajjukira twalyawo netugalirawo obuyondo ya Amin era ne miliyoni 10 tewazifunye abasinga ne bagamba bw'omala ozizzeeyo abantu babikola bakyali ku miliyoni abalina enamba yange bakyali ku miliyoni 10 so Amin twagala okumwebaza olw'ensigo ennungi ebeere n'ensigo esigibwa mu bantu mukwano gwo abeere mukwano gwo tokyamuukiriza nsi kubanga ensi eyinza obutakusiima naye mukwano gwo akwatibwako olwaleero Suna Ben yagudde dda ku bitalo
buli muntu atugamba tusimbula ddi mbadde ne graphic ngamba tugenda ffenna tuli wano naye bw'oba obadde weeyisa bubi mu nsi singa tuli mu kwoza mmotoka zaffe tuli ku juice teri ayagala kumanya naye lwakuba nti Suuna abadde mulungi gye tuli muganda waffe emmotoka yo ogenda kujooza neyange ngenda kujooza tukampinga e Masaka mukwano gwo yamanyi obulungi ensi nga temanyi Shalom ensi tubyajinga nnyo naye Shalom omuntu bwakusinga nosobola omuga nti lindako liri pazo gwomanyi omulabireyo ku TikTok na ku Facebook nyenze pazo mumanyi kati Shalom ensi emanyi bwe kulaba ng'oyogere enzo gamba Shalom oyo naye bajja ngamba buulire ku bulungi bwe so obulungi buli lwobeera omulungi eri mikwano gy'ofuna ebirungi amiini twagala okukwebaza ssebo sente z'otuwadde tetuzinyweddeemu bbiya era Shalom awo obujulizi emmotoka eno eyannuwa ssebo anti eyannuwa yange eyannuwa yange ate no sirina emu awo nali endala nzimanyi ninanga nayongeddeko wazimba olina emmotoka obulamu butambula kagamba ate ye maneja wange ye maneja atambuuza nsaasangana nyingiza lero wakoze otya atambuuza ye maneja wange ankubira n'okungamba nanga naye togenda kanzikuuli kiva kubeera obwetowaze obwesimu n'okulya mu bantu abo abasinga twagala abantu baffe ne bakulaba ng'ofiira ku muntu wo ng'oganza oyo tasobya yewange aba ayina ekintu kyakola so amiini tweyanza muganda wange Shalom emmotoka agirina kaadi agirina so amiini omukama Katonda akikubalire ne famire y'omusoke famire mama Dora tweyanze nnyo tweyanze kono oyo mukyala ye Kajjansi here by trains Kajjansi tujagenda okekajjansi okungambye kujja tushutingirewoko tumyemu n'emboozi motivation kuba bantu bali bulungi bantu bali weerofu so muganda wange tweyanza Shalom awonye mu Pakistan my brother if you do not yakuyene kasuku if you don't bring the back daka I'm going to news kumyaka gino okubanga ovuga ekyuma kakati mu ggwanga lino tulina obuzibu obwavu engeri gye butulumye nnyo ne bututuukako mu maketo kakati ebigambo ebijjirako amiini gyo yagenze nampa mu jjiku tomanyi bigambo byayitiŋŋanyi eri enjeru ezo za NRM oyo yalya munyambi twamulabirawo otegere tuli balabira ku bikolwa bya oyo tabawo obutuwa obwavu abaana bansibyeko ekyo maana ngamba njagala kuwanta naye amiini tukwebaza baaba waffe lyerinnya lyosinga okozesa taagala nnyo kwegulumiza taagala mutiibwa nti bosimaani nze nawonyezamye kubanga anywa juice ono gwe batunda mu ddwaliro very humble baba so baba tweyanza Shalom emmotoka yagifunye olinako omukono agenda notukolera ebintu bingi era Fiina Mugerwa yankola bubi olowooza asaaga amawulire yagakuwadde Shalom bagenda kujja kweyo emmotoka nkyogerera wano nga ntya Katonda amiini agenda kukugulira emmotoka esinga because of loving really ekyo nkyogedde tuli wano ku interview yindirira olingamba tulikomawo wano twogere saga nti bagenda kuwa miliyoni 10 luli yatuwa 7 size 17 kakati nemmotoka ejja era Fiina Mugerwa yankola via ekigulu kyange ekyensuju nali nkitwala Masaka nga ngambye genda osasula ennyonyi bannamasaka babavuge mu nnyonyi netugenda ku kisaawe ekya recreation e Masaka nga yagala kisasula ennyonyi webeegwa evuge bannamasaka okuva ku makya mpaka kawungeezi kuba we Masaka nangamba pazo tonoonya magoba njagala abantu beewako bayimbira ensuddu eyo kajasobola kukizaayo ekisaawe ky'e Masaka kiggwanga mu Gwamukaaga lwekiggwa so mugwomukaaga mugwomusanvu nsujju festival ekyaliwo ejja ennyonyi egenda kuvuga bannamasaka okwetooloola mu Luwengo mu Kalungu ku bwereere olunaku lulamba buli muyimbi anaayimba egenda kumunona ekajjansi olumala okuyimba ng'emuzza buli anaava ku stage ng'emuzza endongo mbangi aki so twebaza Mukama Katonda olw'okutuwa emikwano emirungi Shalom webale kubeera munaffe omulungi Suuna Beeni kitalo nnyo kya mukyala Kayondo tujja musibe bulungi mweraba Shalom congratulations so thank you bro thank you for being a good friend wadde amawulire mabi ge tulina mu ggwanga Suuna Beeni naate
sinjagala kwekasa era ebeera ensigo eryama Sound ava bulungi. buli lwobeera n'omukwawo munsi muno buli mukyalo naye mu bizibu byetufuna mu kusituka mu lugendo lw'okulambula tuwagisibwa Ng'otwala sembera. Kukwatira mu cinematic. osi yadde temanyi bulungi bwo era yasobola okumanya obulungi bwo oluusi ovaayo nonwaniranga gwe kuba omanyi obulungi bwange ensibulo etamanyi so shalo mikwano gyange ab'embyo n'emirungi musaga zonna ezigenda maaso ensinga egezaako okunduuka wansi mu ttaka nga ninga alina kye nabatwalira ebalimirira naawe muganda wange amini kyekirabo kino Moto. Tukimaze Tetukimaze. njagala okubaza omugaggaani. webazaamini Yakoze Allah mwongere. fenna tutambulira mwami Wano. wano byonna kubeera muntu mulungi obwetowaze empisa n'okujja mu bantu n'okunywerera ku kigambo ky'abantu abantu twetaaga nnyo emikwano n'abantu abasinga tebamanyi values of friendship era Amini bwe yalabanga ku vidiyo butambula n'ambuuza Shalom nga tannayogera bitakwatagana kuggwe nti kanve mu ngendo zange ebulanga era abantu wabalaze ka vidiyo miliyoni z'okkumi Era kali mu kutambula. ze yayimba gisasule ku kibanja mpola leero tugimazeeyo so ndooza tunagiyiira wayini Naye kati tumale okuziika. soka tumale okuziika Masaka Tukole pate. tugiyiire wayini Amini baaluuni. webale kutwagala muganda wange yenno ye maneja wange ye maneja wange atabuuza bivulu byenkoze Bibiro byokoze. tabuuza nsaasanye yagamba maneja wange kwegamba maneja wange yampa Tafa ku kwegamba mu bayimbi mu Uganda nze alina maneja atalondoola nnyingiza yange bivulu byenyimbye tebimukwatako yayagala kundaba nga neeyagala bweyagala Ojigida. tafaayo oba nakoze mmeka amanyi n'okuŋŋamba teebereza maneja gamba togendayo nja kuwa Toyimba. Balowooza obeeguya. Amini mukama Sokuyanza nnyo. azzeewo mama Dolo mutulabira tugendeko kuha hair trends tukavalingeyo okwo Gendeyo. ewa mukyala Amini tufuneyo olunaku Kyaka tumale okuziika. tuli gye twali ewa Dolo Olumala okuziika. tugende tukolereyo okweyita Tukoleyo ku shambuta. Najula tuweyo akantu. abo tata wane eyo family Kati. musoka family Tukole next week. Mungu yagiwa yamala next week. Next week. so Amini kyekino ekirabo ssebo sente zewabadde Shalom Kyekyo. kyekino ekirabo Barakallahu. eno emmotoka erimu omukono gwo Allah wojje Amanyi nasomedde wano era yazooka otubeera ziri ze yasooka okutuwa ze zaatandika wano ate era amaliriza Kati mugambe senga wange andoosa. oyo n'ennyumba agula Senga andoosa. ate ffe tukyapangisa gyetugulira ddeweyima nze omu ku bataabonyebonye na kusimba simanyi kusimba Tebakubye sementi. Tebakubye ku sementi. nedda mu nsi sibimanyi ne bwolaba nkaada neeyagala ate Tambula odigida butikisi. simanyi bwe bazimba nnyo Saboti. Tukola aka YouTube. Ndakika tukola aka YouTube. Ndakikanga ku. Ndibadde katambula.